اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Emeritus Mukono Municipality, Member of Parliament and Dako Mukono Municipality. Olwaleero tubadde mu dduwa wano ku Central Division. Ekisingira ddala obukulu kye tufunye nti ekifaananyi ekyabannamukono okwongera okukwataganira owamu n'okukolera owamu, oba bano Bayisiraamu oba baddiini ki oba baddiini ki, tulina okwegatta wamu. Bwe twegatta wamu tugenda kuleeta obutebenkevu mu kibuga kyaffe eky'Emukono, era tugenda kuleeta enkolagana etugenda okutwalawo mu maaso kubanga tujja kuba n'eddoboozi limu. N'olwekyo nze wano ne mbabuulira nti nali Nigeria eyo era nembeera n'Abayisiraamu mu ddubu eno. Kyenjongera okugamba buli munnamukono yenna, kino kyekiseera tuleme kweyawulamu, ffenna tukwatire wamu, tuli banjawulo, tugenda byobufuzi, madiini, mu mawanga, naye mu status, bali ku level eno, noli ku level eno, ffenna tulina kuba nga tuli wamu. Njagala okwebaza Chairman Kabanda ajja kuwa mmeeya olw'okuba tateeseteese enkola eno, era eno enkola tujja kgenda mu maaso nayo, ne mu maaso bwe tubeera abakulembeze ffenna tugatte abantu bonna, tugatte amadiini gonna, tube nga ffenna enjawulo zetulina, enjawukana zetulina tetuziggyawo. Era otugambidde wano abalidde ne bakuta, tusaba n'abaagala okutwalako awaka eyaddako bagitwale, era ne bafikkawo n'endala. Tulowooza twagala okulaba abantu baffe Luusi abatusobodde okufuna kyakulya, abali abatusobodde okutuuka nabo batugenda batwalira emmere. Abamu babeera mu makomera, abamu babeera mu mirimu nga tabasobodde kujja, tusobola okubawa emmere kubanga tukola obuvunaanyizibwa nga tulina ebimala. Era twebaza Allah tusobozesezza okusibula abaddu be n'abazaana be abo basibye omwezi guno gwa Ramadan, ate n'abaddu tebasobodde kufuna kyakulya wadde nga si Bayisiraamu nabo tusobodde bafuna ekyokulya okubalya. Ensonga y'obumu era nga kirabiriddwa, tulabye abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo mu mbeera ate era nzikiriza z'ebyobufuzi eb'enjawulo nga tujjako awamu. Ekyo kikulu nnyo ng'abantu abali mu kitundu ekimu, ng'abaana abazaaliddwa awamu, tulowooza nti nno wadde nga tuli ebyobufuzi ebyobukulembeze tulina okulaga nti tusobola okubeerako awamu ne tutambulira awamu ng'ekibuga kyaffe kino ekya Mukono. Abamu bavudde Goma, abamu bazze nga si Basiraamu, abalala Basiraamu, naye ffe tusobodde okubeerako awamu. Ne mu byobufuzi olabye nga waliwo aba NRM, waliwo aba DP, waliwo aba DA, aba NUP, aba FDC, ffenna nga tuli wamu naye nga tugabulwa mu mbeera eya Ramadan. Kale tusaba ne sipiriti eyo yongere maaso wadde nga twawukana mu mbeera ey'ebyobufuzi era ne mu mbeera ey'enzikiriza zaffe, tusobola okutambulirako awamu mu mbeera emu n'emirembe nga tusonyiwagana, nga tusoowagana. Era njala okuvumirira ekikolwa ekyabannabyabufuzi abavaayo ne bakuba bannaabwe emiggo olw'enzikiriza z'ebyobufuzi ze balimu. Ekyo si kituufu era si kirungi. Tukkirize buli muntu abeere n'eddembe ery'obwebanga nga constitution bw'egamba, freedom of association, freedom of expression, freedom of speech, freedom of worship, zonna zibeere nga zeeyolekera ne mu bintu byaffe bino kubeera tuli mu multiparty dispensation. Kati tuleke abantu buli omu asobole okuba nga yeegazaanyiza mu nzikiriza ye mu byobufuzi, by'omwoyo, by'emirimu n'ebifaana bwe bityo. Eno eya Mwami Museveni obunafu bw'esinze okwolesa bwe bayita impunity. Nti nno abantu tebabawadde muwendo ogwa freedom, ogwa rights zaabwe nga zirina okubeera. Ezimu human rights ziri totally abused, era ng'olaba nti nga munnamawulire kati omulimu gwaliko ogw'okukola kuba ye akola ekyo kyalaba n'abalansinga for everyone's consumption. Naye kati gavumenti eno eri mu kunyigiriza bannamawulire
baleke okulaga obunafu n'ensobi zebakola. Ekyo kibi nnyo era gavumenti ezinaagwa bwezito ezikola gwe otokkiriza kukolaga nti waliwo ensobi ezikolemu ozirongoosi oyagala balaga ebirungi byokka kitegeeza nti no otenduka butendisi n'ogwa. Njagala okusaasira ennyo Mwami Museveni tulunaku lwagenda okugenda tagenda kumanya kubanga singa abadde anaamanya yandirese bannamawulire ne booleka ne balaga ensobi ezikolebwa neewuunya bw'atuuka mu PDM ayagala balaga ensobi ezikolebwa naye kituuka ku byobufuzi biveeyo ebirala ebibeera nga bimusoya ng'ajjayo embooko ng'ajjayo emmamba ng'ajjayo abajjaati nga bakuba ate nga malanga yeewuddisa nti ye teyategedde na bintu tebasobola kukola deployment wakati awali state house mu kibuga nga president tamanyi ng'atwala security eggwanga naye tulowooza tebyo byonna bikolebwa naddala okutiisatiisa okukanga n'okumalamu amaanyi abatakkiriza nzikiriza. Naye tusaba ti bannamawulire ng'oli nti eriiso ly'ensi yonna balekeraawo okulugunyizibwa okukubibwa era tulowooza nti bangi bazira okubanga baluusinga obulamu bwabwe eyo nga tetumanyi. Kale tusaba gavumenti weesoboledde okusaba nti bannamawulire kakati ate abantu abagivuganya kuba munnamawulire yakwata bukwasi kamera kulaga kikiri mu nsi kibalansinge n'omuntu ali awalala talabye ategere ki ekifaayo bw'omukubidde bw'otyo naye ate ono ayagala okudda mu ntebe gy'olimu. Kale tusaba gavumenti eno yekwemukibwa Mwami Museveni akkirize ti nibyo byonna byonna ensi ebeeramu emirembe bibeerawo ti okuvuganya ne kubeerawo bannamawulire ne bakola amawulire nga bali totally autonomous nga bali independent nga balina freedom nga bali free nga balina expressions zaabwe nga baziteekawo awatali kutiisibwatiisibwa kukubibwa kukangibwa nakutulugunyizibwa. Butya bwe tulina okubeera nga tutambula mu bulamu buno obw'ensi mwe muli ebyobufuzi mwe muli ebyokusoma wano ssentebe era njagala kusuubiza nja bikola wekiba kisoboka nsinge nawo eri obusiraamu baimaamu bakadde baffe mwenna munsonyiwe bakampadde sinnabugumya mbooge naye Seeka Kayiwoona akimanyi bulungi ebyange naye n'eri obusiraamu nabuzibwako kutuuzibwa butuuze bwa shahada naye bisinga mbikoze era ngezaako bikola. Nakwata abaana babiri ne bamukwasa n'amasomero ge balimu ga busiraamu saagattako webaliko. Ekyokubiri nga nkoppa enkola ya Meya Kabanda ono nze sinaba kutuuka ku Central Division yawamu naye emizikiti lwakiri ena ngikwatiddeko ne liita z'amata 350 paka ekisibo ekinaggwa emizikiti ena ogw'Entaawo ogw'Ensambwe Sekaluwa nange nkwetoowaze ndayira okufiira mu kirogo ekyagonjanja baweereza bulungi mweyanziza akazindalo mpaka nonze boogera ensensereze nga bulijjo wa National Unity Platform Mukama abeere bannange waliwo ebitalekeka naye sijja kudduwa etampitiddwa nze nzija kudduwa gy'okoze eki era singa tompadde kazindaalo mbadde sigenda kudda ku mukolo gwo gwonna ne bwalikoze kubanga eyo emmere kati ebyobufuzi by'obusiraamu oba tomuwadde kazindaalo onomanyi oti abasiraamu wampise enku ng'abasiraamu babeere wano bajje bakusomera edduwa abasomi b'edduwa wano bakimanyi olwaki onaayimuse wano nga ntuuse kubanga naakavana ku nnyumba ya Mungu ono sheeka akimanyi kimanyi kino edduwa ekitukuŋŋaanya wano kubeeramu n'emikwano gya Katonda tegeeza abalina amafuta agookya kisinzira omu ku balina amafuta agookya ntuuse wano mbeere mu dduwa sebo abantu ffe bwe tujjanga ababeera mu nnyumba abalina baaliyo Allah mikwano gya Katonda mutuwanga ovudde ne tubawa ku kigambo kusooka Kabanda ndi musanyufu wazaalibwa Abasiraamu mufaana obusiraamu saba Allah akutambulizaawo ono muganda wange bwe tuva ekimmenyedde mujja Museveni mu ntebe naye akyabalemu naye nze nakyusa obusiraamu bw'emukono ne mbuleetamu enkyukakyuka yeezaaki kitaka oku eyakeera enkya ne nangirira obusiraamu bw'emukono bukyukeko yenzi kati bwe mba atuuse mu mukolo guno musiba wa bulijjo ebyobufuzi obimanyi okukyusa omuntu omujje mu ntebe oleete bano nze mbaleeta nze
zinalangirira nti enough is enough. Sheekhe Bumara bummulako era ka mufti wa Uganda jangu mujjewo ng'obudde bukyali yenze. Kakati nze njagadde kutegeeza abantu obanga olina ky'oyagala beera open. Kati nga bw'oyagala obwa meeya w'ekibuga kino era se nkusaba Mungu akuwa omukisa okutwala. Ate ensense busenga bw'obwe kaakati omukulu ono mulaba deputy kazi ate n'olwo naye deputy kazi era so nkusaba obanga oyanjula bombi banjule nti badupute kubanga tetulina haramu yenna okubanga tulina babiri constitution etugamba disitulikiti enebanga n'omukisa oli chairperson. Kakati bw'olonda abantu executive ye kakasa kali mu executive yaffe tukyalina omukulu ono akyali mu office era mwali naawe nkusaba jangu mu office yange nyongera okuwaddako eddusu naye nga tukole naawe emirimu gitambule tuyite protocol etambula mukoka awumbule emirembe naye ngeno wansi oli baddembe okukyusa waza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwakyabulabe ennyo ku nsi kuno okubeera n'enkwe kitaka mumanyi ndi mukulembeze wa Busiraamu naye mpagira ekibiina kyaki kyenyali mu kifuga eggwanga lino ono agambye ono agambye wa UDA era nange ne mugati Mungu amunyweze. Kakati buli muntu yogera ky'oyagala era enseka kasente ky'ofaanana. Waza salamu alaikum. Banaleyo bangamba tebanagira ddala mu Isiraamu tebampa n'omukyala n'asomesa nga buli kaseera eneeterera bulungi. Bwe naye Nigeria nabeera n'Abayisiraamu bangi nnyo naye mbagamba nti nze kagimu ne batandika okumpita Sheikh Karim ne njikiriza ne nkitwala era bw'olaba nga nnyambadde bwe nti omusajja oyo Obuyisiraamu yabuggyawa nti Nigeria nakolerayo emikwano mingi nnyo bakitaffe abali wano mwenna bakulembeze Abayisiraamu mwenna ne bamaama mwenna bali wano Nigeria tebaddamu okukubuuza oba wasiramuka mu ngeri ki oba wasiramuka mu ngeri ki kasita ofuuka muganda waabwe ekyo engoye zino nazijja Nigeria eyo. Ono omusajja yanjigiriza nnyo n'agezaako era kati ngenda ntereeza ntegeeza ono Abubeka. Kiki ekisinza okunsanyula wano olwaleero? Mukadde wange ssentebe w'ekibuga kino olw'okunteekamu obwesige twajja mu bukulembeze n'agamba nti ofiisi eno ebaddemu takibiira. Mujjukira bulungi mukadde waffe gwe twasikiramu ofiisi eyo yali musajja musiraamu. Bwe yamagamaga n'agamba nti abasiraamu mbataddewa n'agamba jangu omumyuke. Saba Allah akkirize okusabako konna n'okubyoyayanira byonna abikuwe. Mukkirize mbategeeze mbufunze nti ampadde ofiisi n'akimpeera ddala. Ssentebe wakwata sitampu n'agikulekera aba akuwadde ofiisi. N'olwekyo sirina kuwannanya kwonna nti atuwadde omwaganya ng'Abasiraamu ogw'okubeera mu ofiisi eyo okuweereza bannamukono. Njagala okutwala omukisa guno ssebo okuyita ate gye an'amtu alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdaalliin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bakadde bange ab'amatwale bamashe ab'enjawulo munzikirize embeera nga bwefaanana kubanga obudde bwe tugoba ebigambo bijja kuba bitono. Timbeebaze timwebale nnyo mwebalire ddala okukkiriza ne mujja ate ne tusinzizaako wamu nammwe mu mwezi guno omutukuvu gwa Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khairan. Njagala okubalaga abantu batono nnyo wano wabadde wano osaba bwa mmeya ate n'osaba n'obwa kansala naye ng'ono gwe babuze mu mbeera bwetu era byaba tebigeze bulungi si ffe wabula kibeera mu bukulembeze buno obwammwe. Naye muzikirize saagala kwerabira mutabani wange Sendi ssentebe
sebo mukadde waffe abamyuka ba district card sebo ssentebe w'obuyisiramu district eno bamashe n'abawalimu abali wano munzikirize mbebaza bwebaza naye okusingira ddala munzikirize nkuune ku linnya lya Sheikh Kayewa. Sheikh Kayewa ono tutambule naye olugendo oluwanvu n'obukulembeze obuzze bukyuka naye nga twasawo tusimbe empagi okwebaza Allah olw'obulamu bw'atuwadde n'okunyweza omusingi gw'obuyisiraamu wano mu kibuga. Era nze byonna byenkola mwebuuzaako naŋŋamba mmanyi tujja kutuuka insha Allah mutusabire tugololere ekkubo lino kubanga newakuba tuyinza okuba tutuukiriza byonna naye ate mwe baffe mwe mutuzaala byetosobodde ebyo bano bajja bitereeza abansensebuse bano abalala ate nga naffe tukola ebyo ebiremye abalala. Era ebigambo ebyo njagala kusaba mwenna bali wano busaali badde mu mbeera eno singa basheeka kubanga kyenalabye omusiraamu ng'afumba emmere y'abayisiraamu omunye naye gutamala agwongeramu. Sebo twagala kwebaza nti webale nnyo webalire nakumaliza Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Abaana oteeka insha Allah